Bannansi jala bategeere the dark side of Anita Amongo. Agona okubeera speaker y'eggwanga Uganda. Singa Anita Amongo yagambye nti agenda popular vote eyabokeddeya niba ndisasudde abantu tulina namba yatali akalulu. Lwaki ajja n'opposite? Nalompeyo speaker yaffe b'eggwanga Uganda. Nga bona badde banga BNRM. Yatambuddeko ne Museveni ng'akola campaign eggwanga lyonna. Nga buli ku mukolo gwonna yabeera MC. Ojika Bison zali bokedde LC5 gwe bakuba kibooko. Nga bagamba speaker Anita Amongo yabirimu direct. Bayogera. Okunoonyezebwa okwanonyezebwa kwakomawa. Njagala General Isoke. Njagala General Isoke. Nkufuna. Aveeyo ate report kunoonyereza kuneeno. Report yasirikirawa. President Museveni yawandiikibwa namba emu ow'eggwanga. Yawandiika. Yakulukunye n'agamba General Isoke. Noonyereza ku kavuyo akabadde mu ki? Report yamuweebwa. Yakoboola Nyabukyanga afa. Otyo. Batufunye ku report ye. Postmortem twagifuna. Anita Amongo mukyala Muteeso. Lwaki ayagala bamuyite Mama Busoga. Busoga ayagala muki. Parliament eyo ogiraba? Otyo. Like 40% abaka baze mu parliament bonna zina 40 izo kuba 50 izo kuba 60 nga babe. Abuuzaako mwena bakye ku media omweleza omuzeeyi Masembe tuli ku climax akugamba ekiyitibwa ekyamasanyu leeta abaana bawuge abantu abakulu muwuge ebyokuzanyisa by'abaana abato weebiri buli kimu agulawo Monday to Monday 24/7 wabeera waggule ayagala okukiringa jangu ayagala okusanyuka jangu ku abaana mubaleete nga tebanaddeyo kugenda ku ssomero bawuge bazanye banyumirwe. Nze ne muganda wange Taliiki tutemeeteme ensonga ezitambula mu ggwanga Uganda bingi ebitambula naddala mu politics muleese tutemeeteme nga tewali kyekubira kuba bagenda kuga Taliiki oyo yeekubira mulimu baatawagira abawagizi obamanyi Taliiki ebinedde birina okubeerawo. Buuza ku bantu Taliiki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taliiki Nkata agemanya gange. Taliiki Nkata. Era social media Mr. Accountability. Nze wano mu Uganda asaba accountability nga teze tebaginsaba. Ng'ogisabani ngani? Buli omu yeetagisa okugisabibwa. Oli n'abuuza Taliiki yagisaba nga yani? Nze nga munnansi ogwo mulimu nagwe omanyi bannayuganda tulina ekizibu kimu. Kiriwa? Nti twetiiririra. Ya tulinda wabeewo alina okutukulembera buli kaseera. Tetusobola kugamba nze kantandike wabula oyagala oli atandike naawe olyoka ogenda naye kanzige naye gwe tandika ensonga ate wovaayo n'okutandika ekintu oli ng'abuuza ngaani nga munnansi kubanga nze kankuwulire Bwana Masembe buli kitambula mu ggwanga kinkakatako ng'ayagala eggwanga lye. Nze ndi patriot kuba munnansi wa ddembe ndi mwoyo gwa ggwanga ayagala eggwanga lyange. Siraba kinfa nnyo ku by'abazungu abantu basaba accountability Arsenal. Babonga gamba Arsenal batwasenda bitwateka mu sente nnyingi twagula omusambizi. Talina kyatukoledde. Nga tebina kikumi kye n'ekimu ekyamugula. Kyokka n'olabanga omuntu alemedde okusaba accountability y'eddwaliro lye limutwala mu kitundu. Olw'essomero lya UPE kubanga aba omusolo ekyo kikkatawo n'osaba accountability y'omusambi wa Arsenal. Kati n'ensaba ya wano Uganda ate nze tebaginsa kuba nze musolo kigwentwala. Sifuna musala gwa gavumenti. Gwawaayo. Nzampa nzaawe kati nze kinkakatawo okusaba accountability. Tufukasinze nnyo Bulaaya. Muli ku Bulaaya. Muli ku Bulaaya ne muntu w'esima Trump yatudde ennyonyi kati kasemanye kiriwo. Trump yalumbye Iran era simanya gundi ani asinga amaanyi. Bwana ne wanagenda kujja. Ebyo tibiveeko focus ku nsi yammwe. Okikakatako nga gwe omuntu. Nkufuna. Yes, era nze tulaba nze n'omwana wange wasaba accountability sinyiiga. Kuba kimukatako okumuza muzeeyi. Wanzaala naye okusoma story. Nga sibitegeera. Muzeeyi bannange bajja okubakyalira ku ssomero. Bajja mu mmotoka. Gwe muzeeyi ogira mu taxi. Gwe kiri kitya. Okitegedde olusi oba gwe tojja. Kati ebyo nze omwana wange soba munyigira nga mbuuza kibuuzo ekyo. Because kimukakatako. Okuntusaako akalyo nange nyongera okukola ki? Kuba gwe muzadde we. Nze muzadde we. Kati let's focus ku byaffe waneeno. Ekisembayo newe erinnya eddala. Liriwa? Swaba wa Kaguta. Nze Swaba wa Kaguta omu bw'ati mu ggwanga lino. Eyasembayo okweyita Swaba wa Kabaka gye yamalira. Siri Swaba wa Kabaka ndi wa Kaguta. Swaba wa Kabaka sajja kye yatukola. Twala gye yamalira. Kati naawe ogenda kwewa Swaba ya Kaguta. Swaba wa Kabaka tujja kujja twogere ku musajja oyo. Swaba wa Kabaka oyo gye yamalira yatukola bubi nnyo naye nze bangamba mukyalira Lose nga mufu. Era kati ensingo ye essaawa zino oba oyagala ejjana ogula buguzi jjambi agenda ensi
Ojimuje kago wali. Direct. Jana. Oyo kati ensingo ye. Kati wakwa Uganda. Naye Uganda munna tubate mu kikola. Te mu kikola eggwanga lya bisi ya sharia lo. Singa abadde Saudi. Singa kati wazi. Singa bana balwana bulwanyo mujja ko omutwe. Naye wana Uganda bannaye tebite mu bikola. Tufune onakutumeteme ensonga. Tujja kutema enteme ensonga y'omusajja oyo. Ejja kwogerako ku nsonga z'eddiini. Waliwo n'ebintu ebimu kati nze bye bakine tumaswaba wa Kaguta. Nti abaana babadde nnyo nga bo ndaba nnyo ekibuzo ekitambula ku social media ne ku video nti kale omusiraamu awagereta Museveni oba awagereta gavumenti eriko. Nange ne mbagamba njala ba sheikh abakukunavu ba sheikh Kiti ba Imamu Kyeyune baani ba Sheikh Salimu Bossa babe bampe aya oba temeteme nti omusiraamu talina kuwagira Museveni alina kuwagira Kyagulanyi. Anti ng'oli musiraamu ate Kyagulanyi musiraamu. Aya namba ogimanyi mu Qur'an ali musajja musiraamu. Kitebali twagala baani batali basiraamu kama tumaze kubafaanana. Ngungama mpagiri neme kuwagira Museveni page Kyagulanyi yanjagala nnyo. Museveni tayagala basiraamu, Kyagulanyi anayagala obusiraamu. Ate mwe musiraamu. Ate ye musiraamu. Aya anti aya Allah teri ekitabo Qur'an mazima merere. Mazima yakugamba tebali baagala aya namba nyango maze bakola ki bafaanana ongamba sina kuwagira Museveni mpagironi ti ayagala busiraamu ali wagala dina ne aya Allah yamutonna akugambye tebali baagala kati bwogenda mwesi gota mwana Adamu kati nze nasalawo ne ngamba ebya Kaisari ndi swabawani kanti ate era Qur'an yemeruka tugende mbaka sallallahu alaihi wasallam yakugamba tugondera bakulembeze kituufu waliwo yarayingire twaifa yaragenda kukaba mwenyini ne abasajja bali bafuga biseere tebali basiraamu ne bamugase bo tojja kuyingira era muzimaze kuwalukusa era musajja yagonda baso bali bagala kuteekawo kibina ga mukakkane batula ku round table mugamba kale katukukiriza ge naye nga amaze kukola ki kusaba ekitonde kisinge abali mu buyinza ekisinga ebbeeyi mu nsi kyagondera amateeka g'edduniya naye nzo ngamba Museveni tayagala basiraamu tariki mukolokote kyokka gw'ogamba Museveni tayagala basiraamu tayagala babirevu bayagala muvumenzo w'ekirevu bankoona obuyondo banteeka eruzira webale nnyo kyokka gw'ogamba muvume ate tatwagala ate nze mukolokote nze bankoone banteeka eruzira abaana bange nze ntegeereyo nedda kyeva nagamba kati nze swabawani anti swaba wa Kaguta mwe temwagala nkyukakyuka nze nkyukakyuka njagala kibula nze ebintu bibiri era bisinza okubuzaabuza abantu ebalumya nnyo omutwe tariki nkatandibwa Museveni siri wa NRM saagalira ddala ku ekigambo kye bayita NRM bulamu bwange owagira omuwaati mpagira omuntu ogwo Yoweri Kaguta Museveni naye siri wa NRM siri wa era ekisinza okutta Yoweri Kaguta Museveni mu ggwanga lino ye pate NRM kibula ffe twagamba generation leader waffe gwe tumanya ddako MK tageza ne yesembe kitibwa NRM tageza ne yesembe kitibwa NRM bw'oba oyagala okubba yambala saati ye NRM bw'oba oyagala okubba ettaka ly'abantu saati ye NRM buli mafiya bonna balimu akabondo kali bali mu kabondo ke NRM siri we NRM ani ngamba bw'oba oyagala ebyo byonna guyogera kimu nze maze banga kati kumpi emyaka ngenda nga ndi mukula kuyamba abantu kubbi bw'ettaka zirimu nnyo ensonga ezo naye buli bwogenda okusuula babbi b'ettaka basinga bonna NRM chairman we NRM simanya gundi we NRM simanya NRM tova gwavayo n'ogamba towagira pati oli ku muntu pati kyekibiina waneeno ekisooka tekirina bawagizi NRM terina bawagizi erina bacuba NRM terina bawagizi erina bacuba ekyo nkyogera kaati n'omusezi agula essoyaani nti mpa essoyaani ngene essowaani ngene ndya abafu bange abacuba be batya olwaleero gwe tutandika n'okwogera ne musajja we yaani ali ku kamera jingiwa abaddeyo ng'omunyumiza emboozi ng'oŋŋamba nti abaana be NUP balina okwagala naye gwe okwagala okulimu ekkomera tokugendamu abaana be NUP akwata booda ye n'agobera Kyagulanyi oba agenze Gomba oba alazewa ku booda ye n'atambula nabo nga terimba ndi kikumi kye basuubira kukola ki mafuta gage era okulonda bwe kuggwa tulabangayo omwana we NUP oba wa opposition nga atandise okuba akubye press conference nga tubanja twakola njala omunda ge Kyagulanyi nakola ffe otuleseewa
tebaliyo bagala sente zaffe naye mpaye weeks ngezo okuva kati ogenda kuira abatandika okubanja mu 7 abenaale batandise nadda twakola ani yabatuma ekyokubiri njagala kati wenga tudde wano lwali ku climax tusibe tutudde njagala oyita olukiiko lw'NRM tandika okukuba essimu ogambe nti njagala abantu b'NRM bakizo bisobola okugamba sitting allowance ya mmeka National Fund ya mmeka ita abaana b'NUP banabikubuuza ebyo tebasobola kujja nga tewali 10 kyevola bwe tugenda mu kalulu NRM spends a lot of money okuyimizawo campaigns abantu baye bakugula buguzi ayagala ssente ompa mmeka era nze mbadde nga ntambula naye mwenye utuusa wano ngambye tali kinjo kyayo kuba mbadde munonyeza mu 7 akalumba tukola mukimanyi obya skesi bya anonyeza mu 7 akola ina kubanga ali mu ssente tubadde wano mu kibuga Kampala nga gwena downtown tunonyeza soba abantu bakalunga maga abajero mwaba mu 7 nedda mutusoke mutuweyo kaki bamwe muzirina kati emitayi teri mu bantu omuntu wena utasagula t-shirt ya pate bagimuwa buwi tagula kadi ya pate bagimuwa buwi waira abendi pibishimba kigula kiba tebalumira kibiina kyabwe era nemwe nabachuba bachuba tebagala pate tebalina kyebaagala nga balonzi atujja gendawo mpola naye ko jero ngamba bachuba kati chogamba na abantu okulonda kyanjawulo n'okuba nti nno bazze okuba nti nno bagamba nti twagala ekintu kyaffe tukubyeraale ekatwe yes tewali transport tewali mmere tewali biki kujja mwoyo gwa ggwanga tebalabika era ku luno neebuzanyo gine mozika ne Rugaba kubanga yagambye President Dr. Museveni todda one tosomba abantu tebakusombera abantu tu eri kugaba ssente akalulu kanoonye nga tulina guwadde ki era kano ke kalulu ke nakasooka okubeera mu temuli wadde olw'ataano kano kabale ka bwavu nga temuli wadde 10 nomanya ababanja era olwaleero President Museveni yabikusa obwongo nti kyembadde nti abantu badde bamunyaga nga tugenda mukono nakosa kumbi trillion nambe ya ssente okunoonya akalulu nanga tugenda naye olwaleero teyataddemu wadde nibayiwaawo basi teyataddemu wadde era abantu abaagala Museveni ng'omuntu bazze mu mwaka ki kituufu oliswaba ba Museveni twaze ntu mu mwaka ki kituufu oliswaba wakaguta oba ngamba mbu tebawadde ssente essaawa zino waliwo ababanja nze gwolaba mmanjaani kati njala buli olwaleero abanja yakoledde Museveni akalulu ani yakutuma anti Buchaman naye yavuddeyo n'abanja agamba ani yamutuma Bebekulu yampita akati abanja Bebekulu anti Bebekulu yampita nkola omulimu gwa bwana President Museveni muganda wange muzeeyi tobanja wootakola ki wootawola buli omu abadanyuza President Dr. Museveni akalulu genda obanje yakuwa omulimu zitalike nkata ndi patriot waike patriot netumanzeka mwoyo gwaggwa kuba njagala eggwanga lyange njagala okuba ndi wasigala emirembe gisigala omu kubanze Museveni kyensinga okumwagalako yeddembe bwana muzeeyi kankubuulire gwe oli musajja musiraamu ebimu ku byengeri ebisinga ebbeeyi omuntu ali ku dduniya kuno bulamu na mirembe kasoba ng'oli mulamu ng'olina eddembe masha Allah olwali nga tudde wano eno baganda ffe bali mu Palestine abali mu Sudan tebasobola tulaba bati banyumya tebasobola kusala swala 5 mu jama ffe tusobola okukikola ki kati Museveni waba akyatinga emirembe gitwalina emirembe akalembeekeza mu ggwanga ebirabira njasigala nsobola okuba nga mbyenoonyeza kati nze nagamba bwe nga mu butuufu abaana bano ab'eNUP baagala okuba nti ate balirayenga ku bazungu simatuokye station simatukole biki bateme bakole biki nengamba kambagire omusajja ono asigadde nga tukyalinawo akalembeekereza era nze kyekyansitula okuba nti nze zimu ku nsonga zo nze era sibanja tojja kunamukkamera nga ngamba ndi museeyi nagenda etteeso nengenda wankubanja never teri yantuma olw'okwagala eggwanga lyange kyekyansitula okugenda okukola ki ensonga zo ezakutwala kati buli agamba ti abanja Museveni akalulu kawedde njala atulage eyamuwa omulimu Museveni yasayininga contract kinaawe bakutuma ogenda omunoonyeza akalulu contract eriiwo kati tuuza nniya tobanja kakkana bakakkane buli akuwa emiranga genda yakutuma Buchaman oba gundi yamutuma Bebekulu agenda Bebekulu buli omu amanye yamutwala ku campaign trail nti nze ngenda buli omu abanje yamukola ki yamutuma
abaana bali batamani president Kaguta Museveni bannamawulire yabajjeemu tebabanja ng'oli munamawulire yabajje buli abadatamula naye yabakoze ki basanyufu bazibu buli era gwe yagamba nti oyo mumuleete baabajjeemu kati gwe yenna ali eyo simanyi oli obadde Kamwokya simanyi obadde Kiryandongo ng'onoonya kalu kakkana chairman we nali mubaya kutuma gendo mga chairman nakola abanje chairman yakugamba nti gendo nonya akalugo gobote gekibatu ati nabadde nkolera party nze kyuyi sikolera party nakoledde kwa Guta na gwanga lyange kitegeza naye wovayo okubanja togenda banja sibanja teyantuma wetu okusinzira ko gain zizembadde ndabazi yatuterawo nze yeddembe yasinga okunsitula eyokubiri eyokusomera somera ku UPE muganda wange abamu family nga yabase eri bahambo bakani fode basajja buli yasomera yawagire Kaguta andi buli omwana entegeera ye nze gye nasuze UPE yansitula 97 mbuya Amichudoni school P7 nefuna 11 omwana yava mu family y'abanaku nesolo gende ebuddo SS ne bantwala okufuna nsaba ku UPE Kaguta ngera ngamba Kaguta yanyamba nensoma nali sijja kusoma kati yo binyambi ngokipika nnyo sikukipika ezo kanizange gaini zeze bbiri ze neyagaliramu eddembe n'okusoma okwo nako nkulaba hayi n'ebirala nabyo mbirabako Kaguta byako ntambuddeko bwana badde kati bwana muzeyirika naawe kyogamba ensene gonywa amazzi n'ente amazzi gonywa muganya wamu n'ente amazzi gonywa gava mu bidiba wena clean water bwana masembo kyayasakande ewuwo sanyalaze gaaka bino tubiri totunulidde baganda abali ebbali naawe okyayambala masiki ng'otambula ku makubo g'oyitako siga kolansi makubo g'oyitako siga kolansi bali mu kukola era enfufu era balimu nti bali ogenda ddinga bali mu ddikola ebyo Kaguta social services okimanyi wano oluguudo lulina kolansi lulinga olutalina kolansi obuzibu bwe muyina mwe wano mu central nalabye omusajja gwe bayita Magezi eragala wa president ng'afumba aba northern what are you proud of the northern Museveni kankubuulire bwogeranye na northern region cities za northern nga Gulu zaani ne Kampala toilet Kampala toilet wogende Gulu Kampala toilet nini wekiri Kampala toilet embalala kyekibu Kampala toilet Kampala kizibu ekisinga okuwunya mu Uganda ekisinga obukyafu ekisinga kasasiro ekisinga ebinya mu makubo ate nga yekuŋŋaanya bali lwaki kubanga mwana omusajja buli omu mugezi nofandi muli bagezi nnyo bukasema mbeera mu politics temwagala kukola kankubuulire ebbaka lye munaatega nti central government oba local government omuntu aba na manifesto aimplementinga central government byereese Kampala ejja kutereera lwaki ebibuga ebirala bikuze ebiri outside Kampala bikoze bakikwata nti meeya kansala taba na manifesto atuukiza central government byekoze eki byetaddewo nimbona kijja okukolebwa Lukwago ng'alwana kyevola bano nze era nze abantu bemakidde nabasaasidde nabakaabiddeko amaziga mwakoze era okujja Mulyanyama kuba meeya ate fe abamugjeeyo anti abe NUP ne mukize muteeka ku MP olwo mwamuziise yafudde wano wemeya Mulyanyama amanyi kye beta local government ye njalo mbuli Mulyanyama abadde alwana ki ekijja wano enguudo abadde alwana ki enguudo ezibali zikolebwa nga Evo mulaba ku front line ebaddeyo ngagamba ne wano wakolebwa ng'asaba n'abantu bannaye tetugenda kubasasula naye muntu wettaka tukole ki Lukwago abadde abikwaga ebyabikola ye waakulwana bulwanyi ebimu nga biwakanya sente wano Kampala efuna sente nnyingi nnyo bajeti yaayo okusinga ebibuga bitwogeddeko biggulu kaseeseza lwaki bengulu zaabwe nkole lwaki laba Kampala weefana awali politics owamanya awali abagezi nnyo abakukunavu abateeketeeke kozi woba oyagala suwedi Kampala ebinnya Kampala kasasiro Kampala ebyewala tosobola bisangayo ffe bagezi otunuulira Mulyanyama eno gye yalaze tasobola tapingayo Mulyanyama mwamuziise era agenda kubeera politician wa corridor agenda kubeera nga olaba Lutamaguzi tugenda mulamu kakuubo eva makamera zimukwata naye ku floor of parliament Allah atusaasire tasobola kuteesa ng'ateesa ki
ensonga gye babalese njagala omuyite wanene kumuyite tuteese naye mu luzungu kumala show tugitulemu nga bya luzungu tuteese nze naye naye mwesiba nnyo kantu k'oluzungu andi bye biri mu palamenti yammwe anawanika omukono managamba madamu speaker mbadde nsaba nze nzikiza ngende mu Luganda ya luzungu kati mweta John tudibeting kadi muli ennyama agagwe kasajja nga kamukagundi agwe kasajja nga kabanda David kamutuuze wali eri akeena nikaliko mukyokoza agwe ku bakrisi bali omunsi mulenya ate tumulayeko ku kimeeza kyonna nga kya luzungu mu parliament imeza mujja mu parliament ayogerere wale dekika twandi ziba bbiri agenda ku floor twandi dekika ziba bbiri subhanallah parliament ya luz ogira bote bwana muganda wange Masembe manyi mune tuli ba Luganda mu nsonga ezi nze nkata gwe Masembe tuli bansenene ate gwe tuli basiraamu ekyabbeeyi ekyo bintu bibiri bitugatta okubanga onkyawa nnyo gwabula onkyawa nnyo taliki gwabula palamenti ya buli muntu yayingidde mu palamenti guno omulundi bw'avangamu nga tafunye addeyo ewaabwe ababaka batobe twasindise tebannalayira nakulayira buli eyayingidde mu palamenti kati ekisooka aranisa okulamuza amaka gagenda okuzimba nga gatudde ku eka nnamba naye naawe leka ate nnowa bintu bya Kampala Wakiso tebagenda kusukka Kampala Metropolitan Wakiso Mukono lwaki oyogera otyo eno palamenti bwalebe kyatandise dda eno palamenti egenda kuba yakulya nakomba sowaani etya twatandise dda kyemmotoka tokiraba bayongedde 315 babongeza 115 310 ezi zagula mmotoka zokka nalabyeko nawalala waliwo babataddewo bilioni 5 oba zigenda kuba za buli mwaka medical insurance duli zabadde kumeka watu linageregeranya ebaddeyo duli zibadde nga bibiri ez'emmotoka ebibadde bibiri kati ziri 3 meka 15 bwabagenda ne medical insurance kati ya bilioni meka 5 bilioni 5 si milioni 5 bilioni 5 buli mwaka omaka zafuna zaabwe za palamenti ziri awo nga zibalindiridde mwana kulwala senyiga amulumye ye omubaka wa palamenti abaana be mukyala be ne bazadde be omwana yekonya ekigere kinuuseemu ne bamutwala ku case clinic Nairobi ekigere senyiga mwanange senyiga amulumye nnyo kyeka covid agendeko India balabe babajajjabira waneene wammwe tebagenda kukola abaka tebagenda kukola gwe weebuuze lwaki ababaka badde bakaaba banabaddeyo abasajja bagudde eddalu Tamaguzi yagudde eddalu ebyaddala abasajja bakaabya amaziga olabye musajja wammwe Jofule ng'akuba ekikooni nga bamubba ki yali tebalwanira kalulu yadde lwanira bineeno ebitandisa okutemwa si bisatu bw'okyali ku bisatu bwana muzeeyi kati waliwo akantu akajja mu palamenti ebintu biri ebyo palamenti begenda okuba nti yekolako one ye transition kkiriza oba gaana palamenti eno omusajja Jeje Odongo ne Norbert Mao minisita wa Jeje Odongo minisita wa internal affairs Jeje ogundi ya Mao wa constitutional bayogera ebigambo nga temubitegeera nga boogerega mpola mpola batugamba batya nti palamenti eno bamugenda okulonda abaka ba palamenti omwaka guno okironze mulonde abantu abali credible abantu abalimu ensa abantu abalumira eggwanga lyabwe kubanga palamenti egenda kukola kinene nnyo ku transition okukyusakyusa obukulembeze obw'emirembe temwakikoze mwakikoze twalonzesezaki kajanja era nga bulijjo manyi bannayuganda naddala wano mu central tulondesa kajanja emotions mwetegereza ki kuba baka wetusindikayo bampe bemwetegereza ne bana balimuko nabalonze omwana w'emyaka 21 olwo beetegereza 21 emyaka asaleo constituency oyo yagenze kulya oyo awakanye oyo mazima balo bankera ettanyi kyeki bankera ettanyi
tumbulira bano bankira bagenda kuwakana ki egyo emyaka gimira kugina omugongo ova ku myaka kankubuulire ne bw'obeera n'obwongo naye emyaka gimatalinga. Nasamba nnyo omupiira. Mu mupiira omuto asigala muto. Ne bw'ojjanga omupiira ogumanyi nnyo naye ng'oli muto, omusajja omukulu experience akukuba kyakola ki? Akola kyayagala kyonna n'akusinga. Ne politics waali. Experience matters. Ate abaana bato ebyo emyaka gikyegomba nnyo. Kati omwana nkita yeetaaga yeegomba okulinnya ennyonyi n'agibeera nga tagivaako. 21 omwana w'emyaka 21 gwolinga ndagamba talinnyanga wadde yagirinnya naye yalinnya emmeka tannafunako milioni 10 milioni 10 nazikwata nga ziri awo nezijja omuzindo ebitano ne bijja nga biri awo muzindo mulundi nga zijja zitya era afuna milioni 10 n'agenda ng'asondasonda naye omuzindo ne gujja bumuteekaawo milioni 5 kawumi ne bakateekaawo nga kabuloka kekanze bwekati oyo nasigala ng'ayinimu obwongo nga butegeera nozibona zibalira nesandiko nze lumu muzeeyi kankweka sitole nakava mu mupiira nvudde e Rwanda amagulu galwadde nkoma wano biganye omusajja Kazungu siyita Kazungu Musa ali awo waffe Mutungo aŋŋamba nti naye omanyi nawudde Sudan waliyo ddiiru kati abantu batwala obuwunga tuyingire Sudan. Kazungu yakwata milioni 10 z'awamu by then 10 z'awamu n'azinkusa nange mukyala kati saala kubeera ku front biki namala ennaku 3 nga seebaka nga sente zange nga sizikwatangako milioni 10 z'amuggozi omulundi gumu naye nga ngenda mu katwedding center kunnya nesooka nenzira ewaka nenkebera ku milioni zange 10 nga neebaka nenyimuka ekyo nembobaka nensikwatako milioni 10 gomanyi kye naliko nagula kufuula ey'okubiri nereka ku luggi lwange kati egyo emyaka kankube tebakulimba 21 tagenda kukola tasobola agenda kukola ki kola gavumenti nga bw'ogimanyi ono yajeyo nantaba agenda kukola ki bagenda kukola ki era buli kirina okuyita mu palamenti era kigenda kuyita buli kirina okuyita mu palamenti naye ekisooka katugende empola NUP erina ababaka bameka 40 47 48 kati basigala 7 wana munana bamusiseeyo we Masaka nammere ewe bale nnyo baleso basikayo ate bangi bakyabasika bakyabasika kakkana kwana mu 47 bano bali mu 3 something bagenda kati ogenda kugana biiru ki kyogamba n'ab'ebisatu tebasobola kwegatta ku bano ne bawakanya kuki nga lugendagenda mu kasitutuule okaseetuule eyise kozi basookeeyo nga ye nga bawakanya ddi twakumbala banga bawakanya bafuluma ne badda ku madaala ebweru kala tugenda kudda mu palamenti tumanyi gye baayita nga baddeyo bayingira omu ne tugenda okuba bazze mu palamenti neddamu neetuula kati okatemba kati bwana Parliamenti ya luno 226 ye palamenti buli yayingire mu palamenti kasaana avamu nga tafunye gomanya toliko ekikwa oli mukolimire Allah tannasalawo obulikiro bikubanja palamenti egenda kuba yakasente obude ku transition ikiwe kisanje tugenda okuba ntusandika okukama amafuta what does it mean what does it mean sajja bakaya maziga nga akabaga akaluka ina gamba amafuta sigalidde yande muli agamba akaluka ina mutima gamba sidde ku mafuta ekimukabya mutanga kube ngumi yaga mafuta gampiseeko yabadde akane yo mwawusi nedda sebo udamani yakute fairo wezi kyagenda mu court mafuta transition ni kye kibakabya maziga ukozi bino bachoka ne babirozaako mu myaka gyabwe gineetano kalola beyongeza emmotoka bika bebesalirawo omusaala ogwawe bana babaddeyo be bateesa ebisatu webale nnyo nga maze okulaba ekijja politics bwana muzeyi politics who takes what ani atwala ki bwolugamba kati tugenda kututudde tukulonze kati nga tugamba kati aha tukuwadde neffe tutwala ki kuba amasajja balengera nga bijja palamenti naye kati mutuufu kino ekijja madamu speaker
ffe tugenda kufunira muwa nkufuna kikuba nti omugabo gwammwe nti twatwise kino kati mweyamwe mukimanyi mweyongeze emmotoka akaseera nako tugenda kukola ki waliwo trips zigenda kweyongerako waliwo n'akasiimo ke nawulidde kano oba wavuddeyo oba owazzeeyo waliwo akasiimo kaali kakola ddi ebyo byonna baabimanya gula musajja kuba bikonde abasajja bagenda bobukadde nga atantano waggula just masuuti kwekubako nfuufu nti toyambala bulungi nga ataano oteezawo drop yo bakuwa ataano omanyi gyobeera oli tozimba mu maka ataano gazimba tozimba mu akayumba bulungi nnyo bagenda gamuwa kwekubako nfuufu n'ebisatu bino osobola okugulako seeka nompa ebisatu emmotoka nompa ebisatu mba nina amaka mba nina emmotoka mba nina n'effaamu kikumi mba nina amaka ga 10 emmotoka ya 10 n'effaamu ya 10 nenziteeka mu mpale n'enfuwa ku luwa ekikumi ogula amaka bwana muzeeyi ebisatu n'amaka ga 10 emmotoka ya 10 n'effaamu ya 10 15 nenteeka mu mpale n'enfuwa oluwa yole bagenda bazimoleza gula ki kati tubale ku baganda baffe abato abayingiddeyo katuni omwana kati omwaka 21 bamuwadde ebisatu agenda kukola ki zitudde ku akawunti kale omwana kali muveeko kuba ye mupya katugende katubabaddeyo mu parliament maze emyaka kati nambuzi bamuwadde ebisatu 15 agenda kukola ki ate emmotoka eri ekaddiye agenda kugula ki akyalina emmotoka talina maka agalina byaki kati kitegeeza twaliwulirako mukono yenna nga bagamba ya Namboozi tuwadde Kabanda Daudi abaddeyo emmotoka avuga y'abakomishona agenda kugula ki yogera n'abeewammwe ande nvyejogera tubiwadde Anita Among agenda kugula ki ate amaka alina tubiwadde Tayewa agenda kugula ki tubiwadde Magogo agenda kugula ki kino tekiri kugamba muno omuntu ajja kujagamemu oyo wa NRM bonna era wano bwogenda okulabira kyemugambye nti abantu babadde bakabira kalulu kaabwe njala ndaba bakaba parliament Bazahara Luyirika nkufuna Shamim Malende bamulya nnyama George Musisi Bankere Ttanyi bani bonna nga manya bena aba NUP bagane 315 bazizire nsonga ki anti tukole mwoyo gwa people power tuwanira ziri sente zinyingi nnyo kono nansimbiza muwi wa musolo emmotoka ebisatu 15 gwogimanyi egenda kukola ki nsaba otukubiremu toki tulina ababaka bameka abayingidde bali 529 gatta ebisatu zesente mmeka tuli mbuwumbi nga bumeka lukaaga eyo motoka yokka ono waliwo President Museveni abadde atambula eggwanga lyonna ku nsonga ya PDM tubafuna kakadde katya natu nebatwaga success stories abantu bafunye mu kakadde akamu kakadde katya kati obukadde 315 bwabwa abantu bameka okukyusa obulamu bwabwe nga PDM singa batadde mu PDM n'okwata omubaka omuno nga sigenda kugulira mmotoka tugende mu constituency eyo nkwata abantu obukadde 310 obu ngabira abantu akadde kamu bakyusa obulamu nga PDM zikyusa abantu bameka teri mubaka asobola kukikola tebasobola nga bwe bakikola ddi ngone sente zibaweebwa obukadde 10 okudda mu bantu betebazidda gombaka we yarazze ddi n'akubuuzaako bale mulaba nnyo wali Kaludo nga ajje kubuuzaako nga musanga ali mukuzanya muyitako nga ali mukuzanya sente zibaweebwa okudda okwebuuza ku bantu nazo nyingi tebadda kati mbaka akwade 315 abugabira abantu ngani era akikoze nyingire makindi n'ebisatu byange 315 kale 315 grameti za mafuta asigaze azene milioni 3 akwata abantu 3 buli omwaka kadde katya amga njalo okyusa obulamu omanyi bati oba okyusiza abantu 3 okimanyi kyoba okoze n'ogenda wakawoteri bwana Masembe nze waliwo abantu abavuma sente ezo tezina kiziyamba nze Ramadhan ewedde tugenda tandika kusiiba omwana gye nasanga kuwenkolerawo mu kibuga nangamba musiraamu ninamu obuzibu nangamba kiki nangamba muganda wange yali nkolawo ku paaka ne kanso nakacyatika kanso nenkwata era nze gula nakaviruzira wiiki singa mmeka ne kapito wange naye yakola ki yagwawo
Nangamba ne musiraamu njagala emitwalo egi. Njala emitwalo emeka? 5. Ziremu netandika empolampola. Tulina omuvubuka bwenti nemugabo bwe nagamba mbeera ndejje. Ninga amavubuka bano bajja okusabiriza bafeerafeera. Nemugamba balina ku Lwakubiri. Nga nemugamba nkubira ku Friday. Kyanaga kale na musiraamu n'agenda. Kale nakira ku makyala kw'essimu nangamba musiraamu yenze. Wangambye nkukubireko. Naye namba eno namba ya mukyala wange n'essimu sirina. Yali manya ga mukyala wange. Nemuterako emitwalo 5 mu 10 mmeka? 2 nezijjako nensirika. Musa nanga neyanzizza. Ramadhani nga tugenda ng'enkya tuli ya Idi. Musiraamu yankubira essimu ng'ali wakabe nga musanyufu nnyo nampanika mukyala nangamba mukyala nanneebaza nangamba musiraamu weebale nnyo Allah akubarike baba wange kati yadde engulu ku mitwalo emeka? 5 yaddamu n'akola ki? N'akola neyeeyimusa kati tulya tunywa emitwalo emeka? 5 tebakakadde. Abaana basirika capati bakozesa sente mmeka? Ababote bakozesa sente mmeka? Abenkoko ba sente mmeka? Abakasooli ba sente mmeka? Sente mmeka? Emyoni ya sente nobango bana abantu mundekera ku bana tulina akajanja omanyi buli omu ayagala kati buli omu ayagala abeerenga fena bana bigano omanyi tulina obuzibu buli omu ayagala abeerenga avuga emmotoka gy'ayagala ayagala Range Rover ayagala sima biki buli omu ayagala abeerenga akola omulimu gwa office buli omu ayagala abeerenga kama fena buli omu ayagala abeerenga tali muzigo banaye nedda ni mu Amerika wali abapangisa ni mu Amerika gye mwegomba wali abadde mizigo abatalina badde 10 batambuza bigere abasiraamu tukimanyi ne kukaba waliwo basabiriza nenga ensi etukuvu ewali baraka bwe tugenda tukola umura owasabaga ogenza okole umura olamu bugenda kukyuka ne wabali kukaba nga gana kwasiba nenga naye asabiriza wali thank you very much kati ebintu twejjemu mentality nti buli omwana emyaka 2 wali omwana omwaka 2 bw'omugamba nti ddala gwe oyagala ki agamba nze nembala nfuna obukadde 3 20 years obukadde bimeka tuli kati eyayengeddeyo ayina 2 agala obukadde bimeka bamutuziza wali kati abaana mubaka sechi muntu wabuli omugere wayi essaawa zino omuntu najja n'akuwa 3 otandikira ku ki anedda nagamba saawa no kiki wegomba kiragala kati nenfuna 3 ngulaka wa kayumba nengulako emmotoka nentekawo ka bizinensi sigadde nenjogamu kyevolaba nze nsekerera nnyo wewati omuvubuka enjoga kyevola nsekera nnyo omuwala najja n'omukwana agamba opakinzeewa nomubuuza ati wa myaka emeka nti 3 apaakinga wa akyazinoonya sente nze kati wakyo ayagala mbeere nga mpaakinga n'omugamba taatawo wa myaka emeka nti 6 avuga ki nti kagaali gwe yawala nze ku myaka 3 mbeere nga nvuga gwe taata wakitagirina gyemitate gye tulina ffe abaki abannayuganda so nze olwaliro nkugamba nti sente ezo zibaako kyezikola naye palamenti eno yatandikiddewo nti egenda kubeera mu muliro yakulya buli omuganda nga abantu balina sente zitategenda kutegeera olwaleero obadde palamenti egenda kyegenda tuyamba kukola era nze omu ku badvocatinga nti President Museveni nga bw'atambudde nga agabasereza PDM mbadde nsaba abaka bano sente zino ziyimirire ziyimirire zikole ebintu ebirala olwaleero kankubye muganda wange eggwanga Uganda tulina ababaka tulina tuli population y'abantu ng'obukadde 48 ku 5 njala nkuwekyo njala tugenda empola nakozesa statistics zange wano mpola mpola nazireese Uganda GDP yaffe eri ku 64 billion eza US 64 toli muza Uganda ye GDP yaffe tulina population zembagamba ziri mu dola budget yaffe ng'eggwanga yaffe bina byonna ng'eggwanga biliyoni 64 eza dola wali omuntu omu ng'alina sente ezo kyobadde okimanyi kati Uganda ina 64 billion tuli abantu obukadde 48 kale 5 tubala 5 omubaka wa parliament bagenda muwa sente bagenda muwa emitwalo 835 eza dola ogula emmotoka eyo obukadde 3 mu biki 15 ogula emmotoka eyo
Rubaka bitana ameka? Bibiri. Tana abiri mmeka? Mubiri. Ensinga Ghana etusinga obugagga. Otyo? Eina gundi GDP eri ku billions 75. Eina population yaba tulina abaka bitana abiri mmeka? Mwabiri. Abiri mwenda. Ghana eina GDP eri ku 75. Eina obukadde 34 obw'abantu. Eina abaka 275. Tugisinga obugagga? Etusinga obugagga. Tuli ku 64. Eina 75. Eina ababaka bameka? Eina abaka 270 bameka? Buli mbaka mu emitwalo 6 mu 10 6 emitwalo 6 ffe tuba wa 8. Abatusinga obugagga baba wa 6. Tuba wa mmeka? 8. Tuba wa 8. Nigeria otyo ensi esinga wano obugagga ina billions gundi ya GDP eri ku 285 nkufuna million dollars. 285 mmeka? 5. Eina abantu emiliyoni 223. Abaka bali bina abatusinga obugagga abantu batusinga obugagga GDP eri mu 280. 2 eina abantu miliyoni 2 tuna 4 oba 5 bali mu miliyoni 2 balina abaka 4 balina abaka 469 abaka 469 batusinga abantu miliyoni 2 batusinga abantu tukale tubasinga ababaka nkujira ye Uganda yaffe Kenya wane waffe Kenya ku milwano ozze ku milwano Kenya batusinga obugagga balina GDP eri 10 mmeka mu billion dollars otyo balina abali abantu abukadde 5 batusingako balina obukadde 5 batusingako balina ababaka 416 sira tubasinga ababaka baba sendende baba emitwalo 4 mu kasanvu ez'emmotoka tugaba 8. ezo ensi zotembeetebezera zitusinga obugagga tetugaba 8 fe abantu kuseere abatono tetugaba 8 bali bagaba mmeka? Bali mu nya olwaleero gundi twewola yeggwanga lyosanga twewola netufuna looni ya trillion namba n'okusukkamu tusasula misaala gy'abantu wano mu ggwanga Uganda. Bali twewola kukola nguudo okuzimba malwaliro bwana twewola tusasula misaala gy'abantu ng'egimu ku misaala gye twewoleraku kusasula misaala be babaka ba parliament. Kali kiddemu ekyo government budget yaffe 70% egenda mu current expenditure recurrent okuddukanya ebintu ebya bulijjo misaala nkufuna development fees 30% kuzimba nguudo masannyalaze mazzi malwaliro 30% agriculture bulimi 30% okukola ku bugagga bw'omuntu ebigenda kuyamba omuntu okuba nti agaggawala 30% 70% osula misaala gy'abasajja n'abakyala ba iddi ba KCCA ba iddi ba Uganda Revenue Authority ba iddi baki onosanga iddi w'ekitongole ekimu kyotobulira nakunako kati njala ombulire ekitongole kiba simanya wuwa simanya zinnema simanya wali ebitongole naye nga ebitongole nga 10 nga tobiwulira osobola bigatta nekifunga nga newobuuza munnansi nti ekitongole ekyo okimanyi kiyamba tekiba kimukwatako ng'omusajja afuna obukadde 8 ali awo atudde bw'ati n'omubuuza naye w'ofiisi yoyo mpozi wa Airlines afuna ssente mmeka? Oyo mutyo omwogerako simanyi lwaki mutyo omwogerako Airlines afuna ssente mmeka? Kyeyogerere nedda mbadde sabo kyogere bajja kukima ggwe njagala ggwe kyeyogerere. Iddi wa KCCA afuna ssente mmeka? Owa URA afuna ssente mmeka? Owa NEMA afuna ssente mmeka? Muganda nge masimpyota twetaga kye bayita Salary Review Board Commission etondebwewo kati tureviewinga emisaala gy'abantu abantu bagagga abasajja omusajja omu alina ssente ezeetaga abantu constituency ennamba tujuna abasajja nga afuna omusaala tewawulire yagamba asobola okwokya ente ennamba na ssente so kati ebintu naye nga ssente zona zamwiwa musolo abalina GDP eri wansi tusobola okusasula emisaala emisava mu lukalu lwa East Africa waneeno. Ensi esinga okuba nti tuli baavu mu East Africa tusobola okusasula emisaala emisava
70% President Museveni kino bannaye musaba abaze banga ng'atambula agamba nti ye president yekka gwenda beko alwanira okuba nti omuntu wa bulijjo abeera mugagga afuteeko ssente mu nsawo nebbanga namanga tasobola kuba nti tusala emisala gy'abana abantu ng'atiitirira kuba nze ngenda kyoko bakutiitira oba kiki awo emisajo nibenga ensawo sente zigenda budget esinga egenda mu nsawo z'abantu tukigenda kubeera bwingi kyobola abantu balai abantu bakaba amaziga saatubeerenga wala bazi Kenya saatubeerenga wala bazi Rwanda nti ensi erabika bulungi matiribona nenga munnansi mwavu ani mu kunyigirizibwa tekijja kukola makulu Parliament yaffe bino ebintu gwe byoyogerako taliiki ebimanyi bulungi nnyo babimanyi sajja babimanyi bulungi n'okunsinga andi bimbuga nti bajja ne bagala tugenda balwanirira kati olwaleero kankubuuze waliwo abeetemye ne batyawagana waliwo n'obufumbo nga bwasajjuse kubanga olabadde wakira bakamulala wagira mubaka mulala abako batuuse mu Parliament bagenda byola 315 bamaze ekyo ne bagala tugenda teekawo sente zaffe za insurance medical insurance health insurance ya mwana mubaka abaana be bazadde be ne mukyala we yabadde amukubira ebikondo oliruddawa yakutaddewa mukazigo gwe bonofuna senyiga nagenda okujjanjaba ye omwana we wanafa senyiga agenda kwaga kaani gogenda kiruddu bakuwe panado naye nga obadde okuba ebikonde era nga agamba nti ngenze kulwanirira mubaka wange mufiirako n'okuba ne muno n'omuyiwa ebinnyo ku maka wange yafunye medical insurance y'abaana be bazadde be naye mwennyini gw'oli luddawo omulonzi we yamuliddewo ebinnyo agenda kujja kuki nga bwe yajja ddi tebakomawo gwe bennyini ombuzi oŋŋambye omubaka wamusanga wali Kaludo kituufu Kaludo gw'okuba lodo simukuba mugenda kukwataganira wa banaga tuzuukuke nze era nze ngenda kuwagira munnayuganda nagenda okugenda ku kkubo lwa bintu nga bineeno oliredde omwegattako ndi redde omwegattako munnayuganda agenda nga tugende kukubula kuca basente esente ffe kubana okubuuza ababaka ba Parliament emmotoka yaki mbusente simanya emmotoka ebisatu simanya kubayamba kutambula genda mu balonzi nga bwe bajja ddi rimota sobola tutuuka mu balonzi lwaki tetuuka hali atetuuka mu balonzi bwebali tebanagendeyo bali tebazivuga webale nnyo dabo kabiri sobola kugenda mu balonzi ate eyo yeetaaga kubatewetaga teri mu 10+ tugende tugambe tukwate Toyota gavumenti ekwate Toyota emugambe nje tuwebale ogula ennyanja tukuwadde contract buli mubaka ffe muwe dabo kabini milioni 10 ngazi bagwira ba RDC gavumenti egandi kati buli mubaka dabo kabini yiiyo kubanga motoka fayita buli wamwe egendawo kaseerezi bukiwe ekitiibwa ky'omubaka nga gwenda banga yagala okitta ate kukitta bakyalina ekitiibwa abo ani mwenyini mwatugete watali bya biti mwate mwako yabe ebitiibwa nabyo nabako yabe ebitiibwa era abitiibwa twabakubye ebbali era bafulumye baseggona bako yabe ebiki ab'ebitiibwa kati wandi wakyali bya bitiibwa nkufuna ye bwakitiibwa ki ali ammere kiggwe gy'otalya ate sowaani emu gyendi webale nnyo kati emmotoka y'ekikumi temumala bw'oleddabo kabinzi bwaba RDC gavumenti ezipakyesinge zonna agaye buli mubaka olulayira bwoti n'ebisumuzo bikwata dabo kabini Paul Kagame nali ye Rwanda by then nachasama mupiira abannansi bakomplayininga tukoye bantu sente ffe zigenda mu mitendera makulu nayita buli mubaka buli abaministers bonna byasookerako yomunaga parking wali emmotoka n'azibajjako atasobola kwegula mmotoka abiveeko atasobola kwegula mmotoka abiveeko tambuza ebigere bazeegulira wano baki ffe tusobola kukikola ate njateko omanyi tulina ebintu byetwogerako obwogezi tubikomya mu kkubo twegomba ensi ezikulaakulanye twaba tukulaakulanye ng'ensi ezo ensi nga America nga Ssaabasajja bali eri ogenda kujja okwesima olina omutamwa gw'olina ku akawunti yo ogwa ssente kino tukola tutya wano gwetuzanya naye gwe tutwala nsobola okuva eno ffe omunewa bameka abagenzi mu Parliament waliwo yasajja yali alima wana amayirungi bagamba yabba akasimu agenda kukola ki tetulina kakuŋŋunta ketulina kakuŋŋunta era nze muganda kankuba essente Parliament ena kyegenda kuba nti etukolera eno bagenda kuba mu kulya nsimbi kugambe kati ogenda kulaba akavuyo transition kusalawo obukulembeze obuddako asente egenda kuyiika awo tunaalonda tetuulonde Parliament yebeeronda yokka
abantu tugende majority vote wali sokwena nganesa n'okubiteesa kusimanya wabeewo level abatasomye balekerawo okulonda aba degree bokaberega balonda tunabibula nga babiteesa biri mu luvuuvuumo ani Uganda bitandika aba degree bokaboka benge balonda abantu parliament yonna egenda bikola ki okuteesa okubiyisa muhoza je mu popular vote oba nedda parliament yokaye be mulonda parliament yegenda biyisa ebyo nabigenda kujja guno mulo ebyo nabijja kati muna Uganda yalivaako obuyinza obwerondera president akasente kagenda kuyiika parliament egenda okusalawo era musigala mu bati mutu temukola ki kitegeeza guno omulundi olina waafuga kisanja kimwa omusajja nkugambye jeje odong minister watu kiloganaga bannaye nga mugenda okulonda bilagenda okonda beera nga oli kini okugenda okulonda kubanga parliament egenda kusalawo ekintu kinene nnyo okufya eggwanga Uganda yabadde ebigambo by'omusajja oyo twabiyingiza mu mutwe tetwabifaako tuli ku kimu people power our power tolina kyotugamba nobody gambayo twagala nkyukakyuka bye tuliko ebyo kanoonye kalonde kakuume kabanje bitubaddeko protest vote kati mwa protestinze bafunye abakaana mumeka mu 7 kabali kabayise ebyabo temutwemako kyemutugamba kabayise buli kyebaagala sente y'amafuta musirike mwakoze ogwome mwagukoze byawedde anale naddala wano mu Sentu Kajanja mwakoze kyamwe kyawedde Sentu tulondeseza nnyo Kajanja olabeka kaveera kali mu bbanga akaveera mbyagange ekunta agira byagajadde kikadda ye Sentu Anita netayebwa wetwogerera baliddamu ne batuula mu ntebe seeka yamaze okikakasa seeka yabakakasizza tebannalayira lwaki tebalinzeemu andi kati kankubira ekintu kimu mukimu ebintu kye nagambye nti mugenda kola emukola naye nga bokasa eri kokasing enze ebyantamya NRM ebyo byantamya NRM biriwa kunjako ntegeera yange kaseera kokasing tetuwa chance bantu kwesimbawo ate kati ani agenda tugende mu popular vote abantu bale andi ekaya asobola kubeera nze kati omuntu asobola okubeera my speaker era nze omuntu gwengenda okwadvocating era funtandisa nawo waleero Nobert Mao asobola kubeera speaker wa parliament nebeera nga the best one of the best speakers okubanga tumulina no mu ggwanga Uganda Nobert Mao first of all oba speaker buneeno twabunyaga abaliko babunyaga ku basajja ba mu Northern jukira bulungi yali Olanya Jacob omugenzi kituufu nafaawo sijja bigenda munnyo ebyo bireke ebyo kambe wati gwo bitya bwe nafuna abatati batitizinga chano wale batali batitizi osobola gwo bitya andi otyo njalanga njogera n'oli anyambako nga batukime ffenna wasobola bakimenze nafuna lumira muyonja kubyogera kubanga Jacob Olanya bukyanga afa otyo batufunye ku report ye postmortem twagifuna ngaye twafuna yani postmortem ya Jacob Olanya n'agirina ekyaliyo bakyanonya waliwo omukungu agina mu ggwanga Uganda omukungu wali agirina ebyaddala yafuluma postmortem weri omukungu wali omukungu agirina mu ggwanga Uganda wanene ng'agireeta kuki bagikuwengani newe eri yafuluma era waliwo agirina kati nzirayo oba speaker twabujja ku basajja ba mu Northern era olwaleero magezi abadde mu basajja ba mu Northern very proud of what bali bawonze mu 7 actually yalonze mu 7 kankulage nze soogera byanjanjwa anti kati bino tujja kubuuza nze soogera byanjwanjwa mbane statistics zange wanene anti oyuzo leeta ebibyo kankulage abagende babinoonyerezeeko nze njala nnyo okwogera ekinu nga nkikakasaako ebintu byange mba nabyo wano mba nabyo nga nabiwandiise dda wabijjawa bino statistics genda ozinoonyerezeeko yena ayagala okuno agenda anoonyereze size soogera byanjwanja nze ndakujja tukubuuza ekibuzo Mr Accountability ngenda okujja okwogera 24 hours try tumaze akawulo kawa president njogera with the facts katugende mpola mpola mwakyoli mu kulonda okubaddewo era yafunye abaka 17 akyoli DP 10 DP 5 FDC 3 independent 2 PFF 1 nopo 0
tuli Acholi. Acholi. Katugende wa Acholi Lango. Oto. Omukulu gye yagenda n'atagenda ku mulalo gw'Obote. Owe NUP. Era yafunye baka 18. Oto. UPC 10. Independent 2. Nopu 0. West Nile. Omayamanya gagali. West Nile. Era yafunye abaka 3. FDC 2. Independent 7. Nopu 0. Teso. Era yafunye abaka 27. Independent 5. FDC 3. Nopu 0. Kati abantu abagenda basasula ki? Iyo. Gendo nonyereze ze nkwadde facts. Sogera njwanjwa. Obaze gundi nganya. Gendo nyonyereze awaguru wa West Nile Museveni ajikubye hands down. Acholi hands down. Teso hands down. Lango hands down. Ogenda bawachi. Ngaba NRM babalonze mu makubo matuufu oba bya kibuli. Ebyo nze simanyi. Nze nkuwadde statistics ze nkuwadde kati katugende ku president. Katugende ku president. Region Museveni yasinze okulamu obulungi. Acholi. Oto. West Nile. Oto. Teso. Oto. Lango. Oto. Sebei. Oto. Ankole. Nkufuna. Zona za yazikubye. Bugisu. Poteri mwaka nupu wadde natya. Ateri. Ezo Museveni yazikubye. Ogenda basasula otya. Olwaleero ngoba speaker bwali bwabwe. Abacholi. Jacob wanatya yamala ko kisanja kye. Ekyagwako. Okitegedde bulungi nnyo. Bade balina omusajja mjalo mbuli ani balina mu government. Vice President wa Teso. Oto. Prime Minister wawa Webunyoro. Balina ki mu government. Bade balina Chief Justice Owinyi Ddolo yawomodde. Ogenda bawachi nga bakuwadde support. Petulina ki? Abachi. Abana ba Nakalema. Mukola ki? Mukola ki? Mumuli protestive vote. Muchaka nonye, muchaka banje. Chogare tusobola muchabanje, mugira mu banje. Nekuno Buganda ya Museveni yamuwadde. Wala mu Buganda yafunye abaka 3 mu mabeka. Anti abamu mu baka tutekibuli. Anti mwe mulimu ebyo. Kati nze nkuzzayo ku kiri kyobadoga kya SEC kya speaker. Olwaleero omusajja era mbadde president wa Kaguta Museveni. N'abakabe NRM tuswaleko. Abantu tubaddize ekifo kyabwe. Tubuzeeyo. Ate SEC yalonze. Tuwe Nobert Mao. SEC yamaze ddo. Tujidifying. Anti SEC siye salawo. Tunogena mu box mu parliament. Tuswaleko. Anti box ogenda abasajja abo ogenda gendeyo nga bakutadde omugati mu kamwa. Tusime ku basajja anti je nakugambye. Amagezi katate sokujja kati. Awo mane kati. Kati mane. Yanza bakagamba kolere sente. Mwechange mugembe Nobert Mao. Mulabe kutia. Gazi yingira mu parliament. Abaka mwechange muge tuwagala Nobert Mao. Tugenda lako ku sente awo. Olabe kutia. Ng'omuntu agikutia. Ogonga atatuka ojaja kufuna ne kutia namba. Basemba bagazi pimira mu kilo. Ogwa inonda. Nonda. Wamuwono gwenjagala gende bagazi pimira mu kilo. Nemwe echange nedde twa soka ba defines abantu baganye ddabamu. Bisi bali omunsi. Abasajja bosoti bo ekyo bibona baali bagamba speaker akankuulire omukyala Anita Amongo. Oto. Nzenga tali kinkata. Nja kwenda the dark side of Amongo. Mujja kwewunya eggwanga lino. So ne Kaguta Museveni yawandiika ebbaluwa. Kanjikwa. Oinalo tulete program nga kwa Anita Amongo. Gwata inalo. Nze jabbi kubuuza obye. Ebbaluwa yino yawandiika wange ennaku z'omwezi 26 June. Mwaka ki? Omwaka 2023. Ani awandiika? President Kaguta Museveni. Agamba ki? Awandika Brigadier General Isoke. Nga mwagala brief on Bukeja District Chairperson by elections held on 14th June 2023. Ojika by elections zali Bukeja LC5 gwe bakuba kibooko. Ngabaga speaker nti Amongo yabirimu direct. Bayogera. Okunoyinza okwaniriza kwakomawa. Njagala General Isoke. Njagala General Isoke. Nkufuna. Aveyo ate report kunonyereza kunene. Report yasirikirawa. Bwamukibanga Anita Amongo. Ayagala okuddamu kubeera speaker. Batuwe report. Eyeveeyo. Anti Anita ajja kugamba kino ekisanja tekyabadde kyange. Nedda.
nze gambe nze ndi muna Uganda kituufu kyembagambe ni mwe mwetiririra nze Mr Accountability President Museveni yawandiki namba emu ow'eggwanga yawandiika yakulukunye bo n'agamba General Isoke noonyereza ku kavuyo akabadde mu ki lipooti yamuweebwa President lipooti yagifuna wabona yagifuna n'agisirikira atunnyonnyole ng'eggwanga bannayuganda twagala tumanye bannayuganda twanoonyerezaako twagala tumanye ekyeri mu lipooti eyo bwe mugala okukyogera ngenda kukireeta mu nsi mu kitangaala lipooti ogimanyi omanyi baasiba bulola yalina facts nze nzirina nange mugenda kuntwala anti bwaba n'oli ande ebintu bibiri era njagala tuva wano eno muganda tugenda ojja kumperekako ne kamera ngule essanda ey'okunteekamu tulina kusondera nsonde kati kali mugigamba basamba niko gyensondera mbajala ngule eyange kubanga byengenda okwasa wano sinyinza obutawona ng'olamye mangu andi ngenda kubagirayo bwino bannansi njala bategeere the dark side of Anita Among agona okubeera sipiika w'eggwanga Uganda nabadde muteso gye nanyoneza akalulunzi nkufuna singa Anita Among yagambye nti agenda popular vote eyabokeddeya niba ndisasudde abantu tufire namba yatali akalulu lwaki ajja n'opposite taliki wiche jansana ogenda ligula tugende nakase tugule ngwe mwenyini ngokali ne kamera banansi balindi nguze sana netese eri wako gitaddewo gitekewo bulungi olinda tukole program nsoke nkuyire buli kimu ne bwino abanakulembera line yo kanize nkuwadde akasoka nga kuwadde njala General Isoke atuyambe atuwe report president bado sijikwaze president yawandiika bulungi nnyo ngagamba nonyeze ku mivuyo ejali mu report yeye eri ludda wa General Isoke report eri wa Anita wa amaanyi eyo Anita Among atubulire afa kino kyo bayita Amagoro David chairman ero C5 nkufuna wakyali mu hiding chairman waliwo yabadde esimbe kuwemu pya mita ikojo wakyali mu hiding badduka ki bale yabivuddeko nego ne gwanga olimanyi musajja gwe bayita Peter Erero omumanyi yakola kimpo omanyi ikoje Erero jeno eriko ne CDF Erero mi mbaka senadi eyasembeyo okwogera ebyo yatugamba alina obujulizi Erero ali luddawa naye obujulizi bwamala nga bamububuuza nga tabulina bw'okimanyi nti Erero kati zine hiding kituufu adduka ki simanyi tolikona badduka ng'ono abanja ate nga adduka gw'abanja kyekibagoba ekigoba oli era kyekigoba nedda ssebo omwali mukate mulala adduka bya serious omwali mukatemba omulala adduka bya serious bombi tebadduka kyekyo muzeeyi njala weetegeke nkuwe show mashallah njala weetegeke ate mbadde nsaba tekisijikuwa wekka oyitayo ne banna abalala nga basatu bana bomanyi nti channel zikola ki banaga tubabuulire ekituufu kati nze nkugambye nze nga Tariiki Nkata omudasobola best speaker w'eggwanga no Uganda ayita Nobert Mao ekyokubiri tuliwaadinga abasajja abamu Northern bayagadde muzeeyi Anita akoze bubi akoze eki ku siiti gyatuddemu obutuuzi akoze eki takoze njalondage mbuli tek banagana babuli ekyakoze ekintu alina eki kwongeza mu eki osaba mu kubisiyaga mu banga lyatuliddewo njagala ompeyo ekirala yeyongeze moto gwe ekuyamba ki ate nina kyakusuppressinga banne kukadaga kumugira ati ebyo byabikoze byabikoze genda obuze Bahati minisita yaliko minisita wa trade Bahati genda ogerinya Amongo maaso ge ayinza okukuba kwata kuyiwa ebinnyo ebyaddala genda obuze Ataani wava naye mu Teeso owa Soroti obujulizi obulina speaker bakakasize bekuba ndino seeke NRM awo wokka we yantamira kujja ku bantu ntegera yaffe liwesa libera mukoka singi bane balina kukola batya abantu baleke balonde tuyingire house abantu baveyo besimbewo ye ne teka lya jjantu mtu alina kufuga ebisanja bibiri kyajjirawa ddobutulina olwaleero
nti ojja n'obeera deputy speaker ebisanja bibiri Oto. n'omwana ofuka speaker ebisanja bibiri byebina gubeka gwali mu Uganda byebezo ebisinga byebantamisa NRM ebyo anti mu be bagezi kuki bagezi kuki tubona omusajja ono abadde omusajja nga ddala twagala okuba tukulambira eggwanga lyaffe omusajja Ssemujju abadde asobola okulemba okubeera speaker of parliament eyo nga tuzeemu akajanja tasobola gikubiriza parliament eyo bulungi nnyo kazibala okugambye Norbert Mao experience agirina abaddeko mu parliament abaddeko pali president Mulamba talina experience akubiriza parliament eyo omusajja yasoma amateeka tugenda mu transition yabadde minister of constitutional affairs era nga gwe mulimu gwe kuteeka ki transition kazibala tuje tugendamu bwatyo mu speaker nakikubiriza parliament yagiyingidde kitegeeza akasente akafubuto mu ba speaker akubiriza ekintu ekyo oluwadde n'abantu baawa beeyo waggulu kubanga politics is what who takes what twakuwadde tulina ki otuddiza ki ojja bwaba vice president talina kyakola wano seremu talina kyakola vice president talina president wafuma ebweru vice kati mbulira gundi akoze eki naye tugende mpola mpola vice president bwomanya abaddeko sekandi yayamba ki wano yakola ki wano centre nga vice president ekimanyi bondi ono omusajja kati ali mu gundi ono wawano ali kati mu nema yakola ki talina yakola nembudaayi kikyolaga nti mu Uganda twamanya vice president walina vice president bwati yakola kino mu kindage tali vice president alina woofiisi ng'ekola tayiri akola ki akola ki gwembwe kiki kino kyakola kyokuba prime minister twalako omusajja wano Amama Mbabazi prime minister gasobola okugamba nti kati gwe wali nsazeewo nogundi agenda akole bwati nga nemuzeeyo agenda buzibu abaakati kiri kitya abifaananyi naawe before just kulyamu buli president yagamba kyabisa Nabbanja wa prime minister baba mukubamu empi nga amunoonyeza akalulu n'akaaba nagatwala kyange kankiyambe nkiwe ekifo kino olw'empi ze baamukuba Bunyoro ekyusa eki Bunyoro ekyusa eki nga Nabbanja prime minister yali gikoledde nnyo kuba buli kimu kituukira ku ye Banyoro bameka bali mu bifo ebinene mu gavumenti abeesiimye nga prime minister tulabako wano speaker Rebecca Kadaga yabeera speaker abasoga baali mu gavumenti nga beeyagala abasoga bayingira poliisi basoma amateeka yasomesa abasoga ne basoma amateeka prime minister ye Abanyoro baliwa nga ne Bunyoro tena na university nebagenda okukuba emiggo no bino omanyi nze ndi Bunyoro tena na ebaze banga esaba university paka kati Nabbanja zibine prime minister Bunyoro university eriruddawa tugendeko mu malwaliro ge Bunyoro Masindi General Hospital ye Masindi efaanana etya yatusula kamera ogendeyo Nabbanja akwata abaana bamawulira basibira simanya eno zikayunga bamutwala asiba omwana muli agenda tulaga eri e Masindi malwaliro gafaanana gatya agatulage abadde prime minister President Museveni akuwa obaliwo baga nti nodda munnonze muluyi bulunyuka nzikamba kwasa omuntu olwaleero President Museveni abateeso baamuno n'abasiima naye kyannaku nnyo okuba nno olwaleero abateesa nga babadde ebifo ebinene bakyabanya Museveni okuba nti buli muteesa afuna simanyi ente bali badde bakamalaako restocking ya tteeso baswaleko Anita Amongo speaker Alupo vice president Peter Ogwanga simanya minister ali mu sports waliwo Echeru Musa Echeru ali mu disaster aina Owatesa affairs aina Helen Abekwadowa wa fisheries bonna betteeso aina Erweru abadde simanya deputy CDF tutuyina omugenzi yaffe Oluka bonna beeyo kalo tuyina general CDF kati deputy CDF Okidingi bonna beeyo era nimbanga musasa mu 17 abayambe ku bantu mwebera bafune ente ezaabwe mwashite omusala gwe mufuna omusava washite mukamukodako ne mukamuyamba abantu nga 10 ne muri stocking abo ne mushite mukimala ba mu 7 abawadde Anita Amongo akwata parliament abasajja tubadde wano yakyogera omusajja ono tamaguza wadde akaaba amaziga tubadde mu kaseera ka Christmas wano mu kiseera bya Christmas abakabonanga badduka Anita Amongo
nga baka package ka Christmas abaka 5 plus omuntu ogu omu package omanyi jabawa obukala 3 kudda waggulu omuntu otya ababaka 5 abaka taswa Kristo taswa pasene zwa nasega muteso kisoboka wacha mwina Museveni akikole mumuyambye ekyo Museveni nga akuwadde nakuteera budget wano sirabanga ko muntu Museveni gereka kusasanya sente nga bwayagala ngani Anita Amongo wazisasanyiza njalondage Museveni getaddeko olwayo Museveni olwada akaluko nakonna kola ba Museveni abadde atama Anita Amongo okima Amongo yakikola ku sente ye ani yali akikozeeko buchanga tubeerawo eri kati wacha Anita atakwata sente ezo ne bannenga badde Museveni abadde misozi bawadde nanga kati Museveni katumuleke kati sovinga ebyo byateeso tubikoleko tukole ku nsonga za teeso ale bajja kugamba siwe beesuubiza no kali kalagaana koli oli president wammwe nambeemu wammwe wa pate yammwe chairman wammwe mumuyambeko kuba nammwe abawadde agafo zimuseveza badde zikola ki ziragawa ziragawa betulina okwebuuza yes ziragawa bozo olwaliro president agamba nti banne mumpa abantu abana batuusaako obuki obubaka tububawadde nagamba nti kati olwaliro mbakutte mbateredde wano gundi wammwe olwaliro ffe tukaya olwaliro abasiraamu tukaya nti gavumenti ene tusosodde kituufu kituna bifo binene tusaba naffe tweyaba ki kubanga bw'onompayo omusiraamu nga prime minister nja sobola okudduka ewuwe omuzikiti gwaffe fulani gukoze eki ngaffe abaki abasiraamu tetugenda kate kugenda wa Museveni abasiraamu bawadde oyo kati yalina okukola ku byaffe abateso yabawa gambye yabawa speaker vice president deputy CDF balina ogwanga Musa Echeru balina owateso omukyala bonabona owa fisheries babadde bakola ki bonna beekwate ate mwe Museveni era jali stalking awe abateese ente bonna bifo bebali bifo bisava temusobola kuba nti akano katoka mukazi muga nti kano katukole chairman of our party chairman sirika gwe beere kola kubira tubisolovinge mumuyambye ekyomusajja naluko okugira naye ala mwagala jje azimba adabiza amasomero ga UPE mukola ki mwagala jje mutesa kola amakubo mukola ki bano abantu ababiri essaawa zino si yenkizo ey'okubeera nga bayimirizawo parliament si yenkizo tebasobola kukola si yenkizo kankubuulire nagambye nti era omanyi bannansi ebintu bitana amakulu tubiwanya amakulu ate ebina amakulu tutabifaako Anita Amongo takyatundira palamenti eno omukyala atundira ntebe ennene nyalompeyo sipiika yaffe beggwanga Uganda nga bona badde banga BNRM yatambuddeko ne Museveni ng'akola campaign eggwanga lyonna nga buli ku mukolo gwonna yabeera MC Anita yakasooka abadde atunda ki lwaki yakikoze abadde ayambako chairman nga bali nga Amongo yalina abadde netutuma okusinga Kadaaga lwaki ono yakikoze Kadaaga nga yati yakikola anti oyinza osanga anti mu baana mubaamu ebyana alina adenda ye endala nnyo Anita Amongo mukyala muteeso lwaki ayagala bamuyite mama Busoga Busoga ayagala muki ngate muteeso ngate muteeso lwaki apentuetinga Busoga era aberenga mama Busoga kwenza natukomuuza ku mukolo namugamba nga sibawono Kadaaga nti Kadaaga madde nga sibawono Namuganza ate lwaki ayagala Busoga aberenga naye agiina mu ngalo wawe ebyokusu tuze mu Buganda ayagala aberenga MC yakola abantu bandaluna Kasoro ewa Buganda lwaki yagala yogere mu Luzungu ate bavuunule mu Muganda waali asobola kusonga za ya abadde agoba ki wawe ebyokusu kati kambabuulireko omukazi yagenda bayita mu nkwawa era mukama wange General Mosca ne Lugaba kanula amaaso Anita Amongo yatukuba busu ebyaddala omukyala ekisooka kati kanguye parliament eyo ogiraba like 40% abaka baze mu parliament bonna zina 40 izo kuba 50 izo kuba 60 nga babe nga kitegeeza okuyisaawo etteeka okugamba nti ayina kya apode because
wetutuusaawo President Museveni agenda tuka ekiseera nga famire taginako kontrol nga yanita Anita Amongo. mukazi nga mumukubye bukubi Nedda. Bwebuuza olwaleero lwaki wabaddewo nnyo abantu smart denomination isemu emujjeeyo oyo we nali amayisaawo gundi emujjeemu ani abadde abikola yabadde tuddeyo mubega mpola mpola amanyi bannayuganda mwerabira mangu tuzeeyoko bwe tulonda ba commissioners ba parliament president be yalonda aba SC mujjuke nti waliwo okusika omuguwa Anita Amongo naye ng'agamba alina ababe bataddeko mukajjukira akantu ako baabajjako baade bakola mulimu ki bakola in whose favor si bosi wabo bakola on whose favor ani yabateekayo Anita balina kukolera ani aba yakuteekawo gwoba okolera tali kisiibula olw'obudde ngenda kweyongerawo ekijja inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naye bannayuganda tukanula amaki amaaso sinza kuba nga soogedde kantu kamu kaliwa bannaganda mukomye akajjanja n'olugezigezi atirutya nalaweyo omusajja gundi yagenze basaalirwa Mathias Mpuuga ne Sseggona okulaba ku Mwanga Kivumbi kibi ne mubungeesa eŋŋambo Museveni yabatumye tumanyiriddewa bagende bakakoolimba tule ku round table kisoboka tobirayoko mu politics omuntu ali baddi n'omukwano oba n'ensonga ekolebwa ddala wano mu Buganda anti mbugwaggwawo gutya omusajja ono yabakolokuta nnyo mwagumalawo baamuddiza baasirika njawulo mpeyo akatambi konna omusajja nga baddiza Mwanga Kivumbi ati kaliyo era bakugambye musajja agamba nagamba sisobola kudda mu Muganda wange oli muganda wange we boogera ngina ntwa mama ina nfumbire emmere ne tulya abaana nge bamuyita anko naye bampita anko sisobola kukola ki politics ayinza okuba nti omuntu wano byobufuzi omuntu asobola muzeeyi nsobola okuba nga nenkwogera mafuukuule nga kyekirina okumpisaawo politikale nempitawo naye nga sigadde bye mbadde njogera mbadde mbikola ki mbitegeeza waliwo Nambuuzi yayogera ebigambo Mathias Mpuuga baali bamaze ebbanga bonna n'amukuta n'akola biki byonna kati yasirika musajja bageze in goodwill kuba nti balabako akisooka bannamateeka era ebbanga tubaddewo nga tumanyi bakanso ba Mwanga Kivumbi izi baswalirwa Sseggona road mayor Elias Lukwago kakati famire ya gundi ya Mwanga Kivumbi yalonze Elias Lukwago agenda kuba lead council Elias Lukwago Mwanga Kivumbi yakola ku Elias Lukwago nga wagirani bali mwezo kane bamuguze naye mugule Elias Lukwago naye agenda kukolera Museveni naye Museveni yamutaddeko bane Museveni mumwe ku mirembe anti mu bano bakolera ye bamukolera ddi anatakolera Museveni wanene mumbu anatakolera Museveni anatakolera Museveni kubangidde parliament anatakolera Museveni kozi yabaana omusaala bagenda kwata bisatu mmeka 15. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tusinkane omulundi omulala inshallah tubadde ne jingu ku kamera mubeere bulungi mweraba.